Maliriza olugendo lwange n'omulimu gw'okuyigiriza Omukama Yezu gwe yankwasa. Bye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Mu nnaku ezo Pawulo yayima e Mireeto n'atuma Efeezi n'ayita abakulu b'Ekereziya. Bwe baatuuka waali nga bamaze okunana, n'abagamba nti, mumanyi nga bwe nayisanga nammwe ebbanga lyonna, okuviira ddala ku lunaku lwe natuukirako mu Asia, ne mpeereza Omukama nga neetowaliza ddala, nga bwe nkaaba ssaako n'ebizibu ebyanviira ku nkwe z'Abayudaaya. Mumanyi eri bwe saabakisa kantu ku bigasa byonna, nabibabuulira ne mbibayigiriza mu lwatu ne mu mayumba. Abayudaaya ne bannamawanga ne mbayigiriza okubonerera, badde eri Katonda n'okukkiriza Omukama Yezu Kristo. Kati nno nzuuno ŋŋenda e Yerusaalemu nga nsibiddwa Mwoyo Mutuukirivu. Simanyi na birintuukirako eyo. Mwoyo Mutuukirivu yantegereza mu buli kibuga nga ŋŋamba nti envuba n'ennaku binindiridde mu Yerusaalemu. Naye obulamu bwange sibuyita bwa muwendo. Kavuna maliriza olugendo lwange n'omulimu gw'okuyigiriza Omukama Yezu gwe yankwasa. Anti okukakasa amawulire agasanyusa ag'enneema ya Katonda. Kati nze mmanyi nga mmwe mwenna ne be nayitaayitamu nga mbayigiriza obwakabaka bwa Katonda, timukyaddayo kulaba maaso gange. Kyenva njulira mmwe olwaleero nga siyinza kuvunaanibwa musaayi gwa bonna, kuba seebalira mu kubabuulirira byonna Katonda by'abaagaza. Ebyo Omukama yabyogera. Obwakabaka bw'ensi muyimbire Katonda. Ayi Katonda, obusika bwo wabuwa Namungi w'enkuba, wabuzaamu amaanyi nga bukooye. Eggana lyo lyasula mu bwo. Ayi Katonda, ku lw'ekisa kyo wabutegekera omwavu. Agulumizibwe Omukama buli lunaku kinnalumu, emigugu gyaffe agyetikka. Katonda obulokovu bwaffe, Katonda waffe ye Katonda alokola. Omukama Katonda y'ayamba okuwona olumbe. Alleluya. Ndibatumira Mwoyo w'amazima, Omukama bw'agamba. Alleluya. Alibayigiriza buli ky'amazima kyonna. Alleluya. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo bivudde mu Yoanna. Mu budde buli Yesu yayimusa amaaso waggulu n'agamba nti, Kitange, obudde butuuse, gulumiza omwana wo, n'omwana wo alyoke akugulumize. Kuba anti wamuwa obuyinza ku buli muntu yenna, bonna bwe wamuwa alyoke abagabire obulamu obutaggwaawo.
obulamu obutaggwaawo bwe buno, bonna okukumanya nga gwe Katonda wekka ow'amazima, era n'okumugulumiza ku nsi nga gwe Katonda wekka ow'amazima, era n'okumanya Yesu Kristo gwe watuma. Nze nakugulumiza ku nsi, omulimo gwe wampa ngumaliriza. Kaakano nno gwe Kitange, ngulumiza gy'oli wennyini mu kitiibwa kye nalimu w'oli ensi nga tennaba kubaawo. Erinnya lyo nalimanyisa abantu be wampa ng'obaggya mu b'ensi. Baali babo n'obampa ne bakwata ebigambo byo. Kaakano bategedde nga byonna bye wampa byava gy'oli. Kubanga ebigambo bye wampa nabibabuulira nabisiima, ne babitegeerera ddala bwe nava gy'oli. Ne bakkiriza nga ggwe wantuma. Nze abo be nsabira, sinnasabira bansi, wabula abo be wankwasa, kubanga babo ku bubwo. Anti ebyange byonna bibyo, n'ebibyo byange, era be baabo abangulumiza. Sikyali ku nsi, so bo kwe basigadde, nze nzija gy'oli. Kigambo wa Katonda. Mbaaniriza mwenna mwe bali kujja, n'abajaguza amazaalibwa, happy birthday, abajaguza baptism, congratulations. These that be baptized, Immaculate is remembering her birthday. Congratulations. I don't know how many of us remember our baptismal days. Abajjukira batisimu yammwe mwanike emikono mbalabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Congratulations, at least. Mubakubireko mu ngalo. For some people, when we baptize, we forget. It is the first day, it is the last day, and that is it. But it's not, shouldn't be forgotten, because the day when we are born as children of God. Okay? Apart from the day we are born from the mother's womb, on baptismal day we are born as children of God and members of God's family. It's a day worth celebrating. Mumuyamba akantu akaleme manye emyaka gyegyo naye mukamugjeeko. Okay? Mwobula buntu obulalala. So, it is a very important day when we are baptized. And when we are baptized, we are all called to live a life of witness. Okujulira Katonda. We are meant to live a life of witnessing. Okujulira Katonda wonna tubeera, because followers are meant to witness to Christ, to witness to God. Yes, to live a life of witness. And these children we are going to baptize today, they are being reclaimed into God's family, and we must really strive to make sure that they live a life of witness as Christians, as Catholics, as God's children, as we also are invited to live a life of witness. Kasita obatizibwa olina okubeera n'obulamu obujjulira Katonda nga teweekweka kikyoli. Ndi mu Kristo, ndi mwana wa Katonda, kino kye nzikiriza, kino kye kintwala mu maaso. Nga Pawulo bwe yakola bwe tuwulidde mu ssomo erisooka. And of course, a life of witness is worth more than 1,000 sermons or even homilies. Yeah. Kujulira obujulizi, oli akutunula butunulizi, n'agamba ono muntu wa Katonda, mwana wa Katonda. Kimala. So you can see, parents, the kind of responsibility you have. Not words, but what your life tells others is enough. It is our deeds that give meaning to the creed. Obulamu bwaffe bwe butegeeza kye tukkiriza. There is Cardinal Francis George, and he is quoted as saying, people will remember the faith you had, not the works you preached, not the words you preached, but
they'll remember the faith you had, the practical faith you had, not the words you said. Si bigambo bugambo naye ebikolwa. Those kids will look at you and it will be enough. Amen. They want to see you witnessing to Christ, to your faith, to love of God. When you love each other, it's enough. They don't need anything from you, but love each other. It will be enough. They will grow into love. That's enough. When you kneel down to pray, they will kneel down and pray. When you greet, they will also greet. What you say is what they are going to say. When you bark, they bark. When you are soft, they will be soft. Amen? So, live a life of witness. Yes. Witness is to offer one's life as a testimony to one's proclamation. St. Paul had worked extensively in the city of Ephesus, and it was time for him to bid farewell to the Christian community there, as we heard from the first reading. He assembled the elders and rendered an account of his ministry. And a study of the first reading shows that Paul chose the path of witnessing in proclaiming the gospel. His life was a life of witnessing to the gospel he preached. St. Paul begins his address with a statement, I quote, "You yourselves know how I lived among you all the time from the first day that I set foot in Asia." He then proceeded to recall some experiences of trials and how he taught both in public and from house to house. He then made a selfless statement. He says, "I do not consider my life of any account as dear to myself, in order that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify solemnly to the gospel of grace of God." Tinze obulamu bwange sibulabamu na kantu, tebulina na makulu. Ekisinga obukulu kwe kusaasanya amawulire Kristo, ag'evanjiri Kristo ge yantuma, agajjudde enneema y'Omukama Katonda. Amina. Ye ng'obulamu bwe tabulabamu na mugaso okuggyako okusaasanya evanjiri y'Omukama Katonda. Witnessing, that was he. St. Paul endured untold sufferings. He was arrested, he was battered, he was many things, he was imprisoned. And yet he did not allow his trials to make him abandon his God-given mission. He gave his all and went all out of to the last end. Yeevaamu yenna byonna. Mukama nga akuwadde okubeera omuzadde, weeveemu wenna olabirira omwana mu by'omwoyo n'omubiri. Owabatisimu nawe omuzadde ddala. Katonda nga akuwadde omukisa n'ofuna a family, husband and wife, just offer yourself, wholesale. Good times and bad what? Mu mbeera yonna. That is what St. Paul did. He gave his all and went all out to the very last end. N'afiira ddala, kutuukira ddala ku nkomerero. Yali musajja muyivu nnyo. Naye byonna byonna yalwa nga temuli mugaso okuggyako Katonda, kuyigiriza evanjiri ye. So, brothers and sisters, St. Pope Paul VI is remembered for his famous statement, "Modern man listens more willingly to witness than to teachers. And if it does listen to teachers, it is because they are witnesses." Now is the time to stand up and be counted as the disciples of Jesus Christ. May our faith in Christ transform us into spiritual magnets, drawing people to Christ. Spiritual magnets. Amen. N'abaana bonna abo mufuuke magnet eri bo, nga bwe balaba okuba akabonero k'omusala mu linnya lya Paati n'ery'amaanyi ery'amu omutuukirivu, nabo nga bakola ki? Nga bakakuba. You become a spiritual magnet by what you do, by what you say. But not so much what you say, but what you do. You become a spiritual magnet and you witness to Christ. So we pray for these children
we pray for each other that we may witness to Christ to the end. Hail Mary, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Come, Holy Spirit, make us witnesses of the gospel and give us the strength we need to endure whatever comes our way. May trials never discourage us, for you are with us. For you are with us even in the darkest hours of our earthly pilgrimage. Bless us, support us to be great witnesses of Christ, through Christ our Lord. Amen. Katutisome Mukama nga tumwebaza. Hymn